Senkobuge Chairman Jackie omukadde w'ekinana mu mukaaga akiikiridde banne muwanike emikono tusabireko abakadde bawoomere mwe mutegedde yaffe ejja kujja luvannyuma Susan Makula ne Jackie mufunye akasaakamu ffe tukwate kano Chairman Tubala meka 8 you know to count 8 years. 8 years. We're going to count emirundi munana nga bwetuka wobulira 0 njagala mpulira omulango gusinza okuba ogw'omwanguka. We're counting 8 7 6 5 4 count with me 3 2 1 0. Congratulations, Salt Media, Salt Radio, and Salt TV. Congratulations. Sebo munzikirize Pastor mpite mukama wange Chairman yeka mu Kampala omwami Michael Toyota Sebo. General Secretary waffe Pastor mukwano gwaffe Bugingo abakiriza mwena abakadde baffe wano abali above 60 bebalaze wano mukwano gwaffe mwami Gashumba negoze naye n'abakiriza mwena abali wano njaga kutwala omukisa guno okwebaza Pastor Bugingo omusumba Pastor Bugingo aine ekigambo kyayogedde leero okuyiga gy'oba ogenze funayo gy'oyizeeyo guno gwe mulundi ogusoose okujja wano naye nange nyina kyenjize bulijjo tulaba Pastor Bugingo nga tulowooza nti abantu oluusi bajja lwa njiri naye nze kyenjize leero enjiri ate n'okusomesa abantu bayinza kubanga bajja ku njiri ate abamu nga bajja kulwa kusomesa kubanga nange nyina kyenjizeewo leero ndabye okusomesa okuli wano njagala kwebaza omusumba olw'ebigambo ebisomesa eggwanga bino so bya church byokka ndabyemu ebigambo ebikulu ebyokusomesa eggwanga abantu bye basobola okuyigamu naffe bye tuyizeemu waliwo ensonga zayogedde ate nga ndaba zikwata ku tiimu yaffe oba tiimu eri wano mwina kye muyize muwulidde ebigambo ku nsonga 12 zayogedde mulimu ebigambo ebikwata ku tiimu yammwe eno bye mwina okutwala ng'ensonga enkulu okubeera abagumiikiriza okulaba gye mulaga nsuubira tubinoti nze tujja byogerako era naffe tuddemu tubifunule mu kutegeera kwaffe njagala kwebaza Katonda olwa House of Prayer
eyazadde Salt Media. Tuli wano nga celebrating emyaka 8 eya Salt Media naye nga eyazalibwa House of Prayer Ministries. So ensonga bbiri, House of Prayer ate ne Salt Media. Mu bigambo byonna yanonyeyo ekigambo salt, omunyo mugumanyi. Situsuubira nti wano mpozi nga mulwadde wa sukaali atalya munyo, naye nga ddala buli muntu wano aliwo nga alya emmere ate ng'erimu omunyo. Musajja ono ayinako amanyi ga Katonda kubanga nzijukira yajja Erugogo, twamuyita ku mukolo gwaffe gwe twali tulina Erugogo, n'atugamba gwe gwali omukolo gusoose, n'atugamba mugenda kubeera n'amaanyi ge mutalabangako, ate nekituukirira nti muyinako favor era nekye mupromotinga kiriko favor nti mugenda kutuuka wala. Mukimanye eno tiimu nga bwe bagiyita nti tiimu chairman MK project, tiimu efunye amaanyi ne project efunye amaanyi. Njagala kuyoza Salt Media kubanga mwami Bugingo, musumba Bugingo yagituwa n'agitukwasa, bulijjo mbadde mulaba bye tukola byonna nga biragwa ku media eno, ku Salt Media. Njagala kwebaza tiimu eno gye tutambudde nayo buli kaseera, tuli Jinja, tuli Arua, tuli Mbarara, tuli Ridawa, nga tulina tiimu eno. Waliwo Godfrey kati sebo batiimu bo bakozi bo bafuuka tiimu yaffe ate. Ono omwana ono buli kaseera we tubadde tubeera naye, webale nnyo sebo, ono omwana discipline gy'ayina, commitment gy'ayina, era njagala kwebaza mu bantu bano bonna bakulabenga musajja wa mpisa, ebirala byonna ebisinga sibimanyi naye nze akaseera kemulabiddeko muntu ali committed. Ayina ne tiimu ye bayita nabo wandu bayise ne bajjako wano kubanga babadde baana baffe, babadde mikwano gyaffe, babadde bantu baffe. Waliwo ekirala kye tuyize nti waliwo abantu baffe, ekirala temukitegedde, ani akitegedde? Waliwo abaffe ate n'abantu baffe. Mumanyi kyekitegeeza ezo nsonga nkulu, nze mbadde nsoma. Waliwo ababeera naffe naye ate waliwo n'abaffe abali naffe. So ensonga ezo nkulu nnyo nnyo, era nga tiimu njagala mbiige kubanga olugendo lwaffe luwanvu. Njagala ebigambo ebyo mubitwale ng'ensonga, tujja biddamu tubisomese mu kutegeera kwaffe. Bibadde bya chachi naye nga bikwata ku buli omu. So omusumba nkwebaza olwa commitment, obwagazi bw'otulaze, obuwagizi bw'otulaze, nkwebaliza ddala ne tiimu yo yonna eya Salt Media ne chachi, mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala kwebaza ate naddala House of Prayer Ministry olw'omulimu gwe muweereza eggwanga lyaffe lino, ate actually ne outside. Mbadde ntudde awo omuntu nansindikira ekifaananyi n'agamba mbw ali ku Salt ewaffe Isingiro, ne mbuuza nti Salt Media etuukayeyo, Salt TV, nti tuli kubalaba live. So webale nnyo, abantu basobola okusaba nga tebazze na wano. Actually mbadde nsaba tiimu yaffe eno, tiimu tubadde tulina emikolo mingi, tulina tiimu nene nnyo, naye mbadde nsaba tiimu mubeere nga mujja wano musome.
noboba ng'oli wanzikiriza ndala naye beera n'ekirowoozo ky'okujja okusoma busomi. Noboba ng'oli musiramu ebya kyakye nga tobifuddeeko naye jjangu osome. Nze wano nfunyewo ebintu bingi ate bulijjo mbuulira abantu mikwano gyange oba bano abali kumpi nti buli kaseera beera ng'olina okusoma. Ate kyaki eno erina byekola ebiri nga team chairman kubanga ndabye vibe okusanyuka nsonga nkulu nnyo. Katonda bw'aba akuwadde obulamu ogenda mulaga otya nti oli mulamu. Olina okulaga Katonda kyakukoledde nti oli mulamu, olina amaanyi, omusinza. Nze nsobola nange okubuulira enjiri by the way. Enjiri nsobola ogibuulira kubanga ndi mukkiriza nnyo. Ate nze obulamu bwange njagala okubeera nga nkulembeza birungi okusinga ebibi. Ate nga ndi mulwanyi bye byeŋŋambye nti wano waliwo byenda byate bye tufaanagana. Omuntu azzeemu n'ansindikira ekifaananyi kya mwami Gashumba pastor nange nangamba nti naye mwe nga mulinga ba Luganda nga mufaanagana. So sitegedde oba abantu omanyi balina entegera yaabwe nga bwe balaba. Naye ate bwe ngenza okiraba nga muli musa good ku kifaananyi omubiri kuba kubikolwa naye omubiri ndabe nga ddala kyo kituufu tulinamu ka similarity. So sina bingi naye njagala kwebaza omusumba ne tiimu yo bye mutukoledde ffe nga tiimu ate ne bye mukolera eggwanga lyaffe lino ate n'obwagazi bw'olina ku MK ne Sara gy'omuteekako neebaza. Era ffe nga tiimu twazze nga tulina ekirabo kyaffe gyattukiriza tukikuwe kubanga omukolo gwe tuliko gwa Salt Media tubaleetedde entebe 14 ziri ku moloka wali mu parking. Entebe zino z'okutuulako kubanga tetunoonyeza ekyokuwa naye ne tugamba okola emikolo abantu babeere nga batuulako. So Salt Media tubawadde entebe 14 ate okuzimba church eno twagala kuba number 1 nga ffe tusoose n'ettafaali lya miliyoni 5. Tiimu yaffe eno mugimanyi nti tiimu nto naye eri committed nga boolaba church yo nga boolaba abantu bali mu kyenkugambye tulina ebintu byendabye wano nga ate bifaanagana na tiimu eno byekola. So naffe twagala genda mu record nga ffe abasoose okuleeta ettafaali eryo mutukirize banange tiimu ate mbasuubiza nti okwo kuba kutandika era tujja kuba nga tutambula nammwe. Bwe tunaaba tufunye akakisa naye kati nja kwefiirizanga obudde nange nzije nsabe nzije nsome. Kubanga kyendaba ate wano ekiri wano abasinga abatasobodde kufuna mukisa gulya keeki bonna bagwa mu myaka gino. Era mbasaba ije emyaka gyonna gijoyininge team chairman. Nze omusumba nange keeki enemye ku lwa myaka 8 gyokka. Nayo suubira ejja kubaayo ate egenda mu 50s awo naye mwe abasinga mukyali keeki temunaba.
So mbadde nsaba tiimu, nsaba members aba church eno abatasobodde kulya cake, abasinga tukwatire wamwe tubeere mu team chairman. Naffe tujja kukolayo cake yaffe nga omwami Gashumba bw'ayogedde. Naye n'abakadde mwebale olw'okukuuma abo abatasobodde kulya cake nga bakkiriza. Mwebale nnyo, webale pastor, mwebale mwenna church, abantu mwenna, Katonda abawe omukisa. Nsaba kunzikiriza chairman, tweyanza nnyo tweyanzeege essanyu lye tulina liyitirivu ku lw'abakadde n'abasumba b'ekkanisa eno. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.